kakati government ino okugwetegereza nnyo nabadde police esemabule eyo oba yadala disi bayo omwala yetunda nga bamusse n'agamba nti mmwe bwe muba tusobola kuwandiika abantu bajja kubagula tugenda kubagoba waawo kati ngala disi naye amanye ebikula ebimenya amateeka naye nga yabiteekerawo n'akafu akamanyi kubanga okwetunda musango mu Uganda okolebwa malaaya naye RDC ayimiridde gwe baatuma aganti bwe munaaba temwongedde kuwandiika bantu ani agenda okujja bamuwandiiki ayingira akasenge naye ekikulu ekyokwetunda kimenya mateeka kale bwe twagala okutereeza eggwanga lyaffe njagala abantu balowooze ku bintu bingi nnyo sembyayo ekyakatikkiro abantu bannabudde okubeebaza okwaniriza obulungi ennyo Katikkiro yabadde azze okuggulayo ennyumba Butikkiro Buddukiro Pulezidenti Munakulabyeyo n'abalala bangi bwe mutima ogwo ogwa Buganda ogutafa guteekwa okugenda mu maaso era gwe twagala n'olwekyo mwebale nnyo mwenna abayaniriza Katikkiro n'ebigambo bye yababuuliridde mubinnyikire ate mubyebuulirireko nze munnakyotera Ssekabira Kyakivve oli gwabadde agamba nti ndoza sijjabeera ndi munnakyotera ddala atamuumanyizibwamu oligredio budde eyo omuntu wa bulijjo mulangira sikakazindalako tusumulule emboozi obuweereza bwa gavumenti eri abantu obutannyikira ekizibu kiva ku kibayida wekazibeere programu zino zennyini ze baleeta emyoga waliwo n'ensimbi gye bakuutidde akadingiri ne bagipromotinga nnyo naye nga erimu nnyo mu bigambo okusinga mu PDM eri nnyo mu bigambo okusinga mu bigambo ogiwulira nnyo naye mu bikolwa enkuba ya muddungu. What is the problem? Njagala okusooka kukwebaza olw'omulamwa guno gwe waleese ate nkwebaze kyendowooza oyinza okuba yadde enteekateekayo oyita abakulu bano ababiri bulijjo nsabwa Mukama Katonda abampe bombi omu akiikirira Nuupu n'owa FDC njumanyiza njagala nnyo okulya akatogo mbakwate babiri mbanyige ng'abatuwuliza bwe bakuba engalo kati abatuwuliza nsumuludde njagala kusooka kukwebaza olw'omulamwa omulungi gwe waleese ekyamazima obuweereza obulungi tebumanyi kibiina kya byabufuzi era n'obuweereza obubi mu ngeri y'emu nabwo tebumanyi kibiina kya byabufuzi ewali amazzi amabi bwe mba mugenda okugasena tebayinza kugamba nti abanupu mwe bamusooka nga tegannasiikuuka ajja n'ekidomola yakola ki ewali essomero ebbi nga lyeriri mu distance eyo family eziwangalira mu kitundu ekyo wezisobola okutwala abaana awo tewatunula mu byabufuzi awo watunula ku buli muntu sekinnoomu ku bwe gutyo ne ku malwaliro ku bwe gutyo ne ku nguudo ziwayogeddeko n'ebintu ebirala byonna so bwe tuba tufunye omukisa nga guno okwogera ku nsonga eza service delivery tusaana okugjako lensi oba gaalubindi z'ebyobufuzi ne tutunuulira ensonga ezo nga tuli very critical ziva ku kiki ekizireeta era abaffe tusobola tutya okwerwanako kubanga ensonga ezo obutereevu zitukwatako zo nga zitugasse obutafaanagana na bintu birala zitukwatako nga bwe nkutemeretemedde nga zitugasse so kyova olaba nkwebaza ku mulamu ogwo njagala okutandika okuddamu ekibuuzo kyo nti service ekimu ku bigigaana kiki abatuwuliriza njagala okubategeeza nti ekisookera ddala nti service ze tuba tuteekeddwa okufuna zijja mu bitundu byaffe obuweereza bwe tuteekeddwa okufuna bujja mu bitundu byaffe naye awo wenzija era olunaku lwe mulitegeera nti tebwazze mujja kulaba ababakulembera mu bitundu ebyo nga beekalakaasizza kampa abantu baffe ekyokulabirako singa budget enaatambuza Masaka City efuluma nga ya biliyoni 2 bwe zijja biliyoni 18 nga ze bafunyeeko beekalakaasa singa budget ey'okuddukanya district y'Ekyotera muganda wange Ssekabira gy'ava ya biliyoni 3.5 bwe babaweerezaako biliyoni 3.2 bijja kwekalakaasa era bakikyamaani Kaawo
RDC ne ba technocrats bonna timu yaabwe ogisanga buli weekend buli lunaku ngeri ku ministry tudde sente zaffe tezituukanga mpaka lwe balirizinga sente zo ne bakola ki ne bazifuna kakati wano ate bwe ziba zituuse ate lwaki oluguudo lwe tubale twogerako ffe ate luterukolebwa lwaki amazzi ago amalungi ge tulowoozaako tegakolebwa kubanga bajeti y'eggwanga eva efuluma mu bajeti za district eggwanga bali batenakola bajeti kati kaba tugenda mu batandika gwakuna gwakutaano n'efuluma ogw'omukaaga kati wano we tuli olwaleero tuli mu gwakubiri councils zatandise dde okutuula eza district in fact batandikira ku z'amagombolola ne zikola bajeti ne zigiweereza ku district ne zituula ne zikola bajeti gye ziweereza ku ministry n'eryoka efinalizinga bajeti nga yategedde dda nti e Masaka wajja kugenda bilioni 18 ebiraba basobola n'ozitema nga Masaka yabadde egambye twagala bilioni 45 ne baga nti okusinziira nga bwe tulabye tujja kusobola kuwaaka 42 n'olw'ensonga eyo bajeti ngira bilioni 42 era Masaka sente zaayo n'ezikola ki n'ezirinda kakati bwe mala zirinda ne bazijuwa bwe bamala okuzijuwa nze naawe ffe abanyigirizibwa ne tusigala nga tuzinze emikono ebintu byonna tutegedde biri demand driven eggombolola litudde wansi leka twagala bino n'ebino n'ebino district netula wansi leka twagala bino n'ebino n'ebino neggwanga eryawamu ne lituula nalyo ne litunulira be likola ki eryetaaga kakati ffe abantu ba bulijjo nakugamba nze kino kyekindeeta wano ku Kinanjokya Nkimize okubawagala obwongo okubategeeza nti mwe bye mwagala ku kitundu kyammwe awo ababirya tebali Kampala bali mu kitundu awo wennyini we muwangaalira we bali teriyo gombolola kati gwoli munamawulire walabiyo kagombolola eyeekalakaasa kati tugeze nti Munyendo Ssenyange yeekalakaasa nti site sente zaabwe tebazibaweereza sikirabanga wawuliddeko kati muganda wange yeweekyotera infact ekiwulikika ennyo ziddayo buzi zaziddwayo naye mbu tetwafunye nokiwulaba nti abakozi ba gavumenti bali kugundi oba bali ku strike eyo of any nature nti kikinti ati sente ze balina okufuna tezazze tekiriyo in fact ekitera okulwayo kyetutera okulaba misaala gyabwe naye sente zirina okukola emirimu zijja kakati wano wawe tuwulira nakugamba nti public teyafuna kumanyisibwa ku ani alye sente zaabwe era byonna bino obwedda mbyogera abantu banyigidde bakansala kati bakati kansala tumulize tunaamulaba etteeka eriteekawo kansala ligamba nti eriiso lye aliteeke ku ssente netateekako ngalo yes etteeka eryo nakugamba asobola okulikyusa ayina kuba mubaka wa paalamenti etteeka eryo lye Local Government Act eriteekawo omukozi wa gavumenti ng'ali permanent and pensionable ne liteekawo omulonde nga ye ate asobola okuggibwawo nakugamba gundi eri constitution ya Uganda mu etteeka eryo eriteekawo service commission article 185 eteekawo neegamba nti omukozi wa gavumenti bw'anaabanga agobwa ajja agobwanga mu ngeri eri just kasita etteeka lyogera ku kintu ekijust lirikusindise mu kooti kyokka ate omukozi gwe ligamba nti yamusupervisinga ye ne ligamba nti yajja kugobwanga okusinziiranga nga olukiiko bwe lunaabanga lutudde ebitundu 3/3 ne bisalawo nti tumugobe ne bakola ki etteeka eryo nga lyongerera ddala okunafuya omuntu oyo ayina okusupervisinga sawa nakimanyi nti ngobwa kakati nkugambye nti omuntu asobola okutukyusiza etteeka eryo mu paalamenti eryalekebwa omufuzi w'amatwale ye member wa paalamenti bw'ogenda mu paalamenti ya Uganda abantu ebitundu 7/10 bonna besimbawo nga bavudde mu local government bava mu local government genda okebere wonna wonna ojja basanga bava mu local government ebizibu ebyo bavaayo wano nga babimanyi teriiyo wadde oba opposition bakubuulire ali aleese etteeka banene balikuba nga likyusa Local Government Act gye bamaidera nti yasobola okukyusa service delivery teriiyo wadde owa NRM yali aleese etteeka ne balikuba
nga amanyirira bulungi nti etteeka eryo lye lisobola okutuusa lye livaako service delivery okufa bo bennyini batuula wansi ne batemaatema essente ne babagamba etteeka eri bateeka mu parliament libagamba nti bajja kujjanga bafuuke bakalondoozi kye bamenera nti kapasite bagina kuba tosobola kubeera Kampala na Masaka ate ne bulwamu bwennyini batuuseemu tebakyasobola kulumwa nsiri basekabiri eyo wansi mu kyalo tebakyasobola kukola ki kutuukayo kakati ne beefuula nti bakalondoozi ne bakwata bannaabwe bakansalazi ku madistrict ne ku magombolola abatalina buyinza bamanyirira nti etteeka lyabajja kuba ye MP etteeka lirimuggyako buyinza ate lyabajja kubaliwa bano kati ne baleka bano abatalina buyinza okubeerangawo njagala okutegeeza nti kaawe n'olukiiko lwe lwerusalawo baani abanabira bakansala mu kisanja ekiddako yesebo era abantu bonna ababeera vibrant mu kanso ekisanja ekijja tebadda olondawo bibiri either okukolagana nabo oba okugwa kabiri kyemali wa district muganda wange sekabira yagala okugenda ku district kabiri kya person okusalawo oba onaakomawo ekisanja ekijja oba todde olukikanso technocrat tiimu y'abakugu ba district yesalawo nti ono chairman tugira tukola naye ekisanja ekijja bwe bagaana bajja ne ba-influencinga public batya be basima enzizi basobola okugaana ne bagaa ti bwe tujja kuteekayo wadde nayikondeemu bwe bajja be bateekesa amateeka basobola n'okunywa balina obutukuli bwe bayitamu waliwo abasawo nekino kyo kyantukakuku balina era kyekyatwala n'okugenda okwesimbawo omusawo w'ebyobulamu najja n'asanga mukyala yali afumba akatamu k'emmere n'akajjako n'akasuula wali nti tokkirizibwa n'ateekawo obuntu waliwo naye nti emmere yange kwe kwesimbawo bwe natuukayo ate nategeera bizibu birala basobola okukozesa obukozesa abo abasawo b'ebyobulamu ne bajja ne batulugunya abantu ng'ebabaga nti ati munnammwe kansala wammwe bwe yagamba tyali kakati bannange wakimugira buno mumenya buduuka waffe nti kansala we yakiyisa n'agamba nti mususa okukolera kuki kukubo wano kakati muveewo munnange mukama wammwe bwati bwe yakola ki abantu ne bakiwulira ne baga nti ekiki oyo ne balumba bakola buli kintu yonna kye basobodde mpaka ng'oyo bakoze eki bamusudde bo kye balina ekyabwe ekyensiwo kwe okuba nti bali permanent and pensionable tebasobola kubaako muntu yenna abakola ki abakuba ku mukono yakimanyi ekinene ennyo bwe kisukka waliwo kansozi ezigezaako okwepankapanka zinaye bwe nali kalangala naleeta ekiteeso nakulemberamu ekiteeso ekyali kigoba CFO yabavunanyizibwa ku byensimbi omwami mule mirembe yaliwe mukone namala kutuuka mukone saa mugagga nnyonnyo negambira ebyobugaga tebisoboka katugende tufafaagane naye nengenda mu kanso neyingira bannange ne bampagira ne tumuyola ne tumugoba tugenze mu kooti nga batututte mu kooti bali bonna abavuddeko naga nti nfunaano ono ng'omuntu kunoonya abantu nibane munnegayirireko omusajja atanzika ngali mu kooti mpere nembana musajja ngoki ng'omuntu nakugamba wano nti olutuuka mu maaso g'omulamuzi jjukira etteeka eriteekawo oyo yeriteekawo n'omuki omulamuzi naye akimanyi nti naye eyo immunity yokka naye mwafugira weewuli eryanyirye kati ng'akimanyi nti singa bamala ne bakuba ono n'avaawo ekiridde oli nange kijja kukola ki kijja kundya kati omulamuzi asobola kubeera ku sayidiyo era nafuna abantu benti bane mugere mwegayirira omusajja bannaga kanso natuka kugivaamu kati abatuuliza mbagamba leero nga nvudde ku basajja nenga kye banaleetaanga kyetunaalyanga tukole ki tugende ate bakakasa nti mukalulu akadako kuba nali njagala palamenti bakakasa nti sigeza ni palamenti sigeza nenjirinnyamu bankakasa nti banteeka ku bbali banfulumiza ddala ne kalagala ne banfulumyayo oba ekita kyakuzannya wasibira kyaluso baga nti adde ekibi kidda wanyini kyadde gyazaalwe Masaka ne banfulumya kalagala so ngezaako okugamba nga njogera ku bintu birinako experience kiki ekisobola okukolebwa ekisobola okukolebwa public eyina okuzuukuka etandike okuba nga terekera bakulembeze abo beerowooza be yalonda nabo tebalina maanyi ate etteeka erisobola okubataasa kufuna amaanyi lyetaaga bwannakyemalira nembadde naawawo situuseeyo nti ne Museveni okusobola okukyusa etteeka eryo bw'aba yakyagadde ayina kuba nakyemalira yes ensi zonna ezikyusiza service delivery mu nsi zaabwe ab'oludda oluvuganya n'aba gavumenti bakkiriza ne beegattako kuwamu
Yes. Kubanga etteeka eryo muzungu yalirekawo ng'amanyi nti yengeri yokka gy'asobola okusigala nga akontroling ensi za Africa obutakulaakulana. Kubanga bawa omukisa kati bakola bwe bati bwe baba baweereza ssente ezo bagamba nti ezimu ziri conditional endala ziri non-conditional grant. Eziri conditional ziba zitwala ebitundu nga 9 ku 10 gwe tujja kubuulira nga bona azikozesa. Eziri non-conditional ne baziberako ebitundu nga 3 oba 2. Kakati eziri non-conditional eziri conditional ne baga nti mujja kutooka nga mutuule ku hoteli emu eyamanyi batera kugera ku hoteli sagala kugira ne baga nti kale kanyogere kusagamba nti mujja kutuulanga ku Serena sente ne zibeera ne workshop 10 ez'okuzimba enzizi ku kyalo nga kube bateeka mu workshop tekuliko yinginiya nti bamusomesa kuyiga bwana asima enzizi naye nga bamuga nti lwaki muyina okugendanga musima enzizi naye muzisime nga mu bbanga bweriti naye mujja kumaoko nga 26 ogukona tubabuulire muteekeddwa kuzisima buli ddi na buli ddi mpaka essente ennyingi lwe ziriibwa ne ziggwawo. Sente ezo eziri conditional zibeerako ezo ez'abagaba obuyambi era woogerezaako n'ova ku gundi ziri akatiba ke bakuwa bazita templates ze bakuwa z'olina okugoberera kasita ozivaako bwoti nga tebaddamu bakusobola tebaddamu kuwaki sente ziva eri era European gundi wano yeba ezirondoola European Union sente ezo yezirondoola engeri ministry gye zizikozesezza mpaka ku ground. Era bwe baba bagambye nti n'eggombola erijja kutuulayoko era ogenda okusanga ne kugombolanga nabo bazze wano e Masaka ab'eggombola mu workshop nga nabo batuula ennaku ezi 3 nga balyanga banywa nga basigaddewo batekeni kurati sibazibba bakugamba sayininga 2,000 bakutegera nti sigwa omutuufu wadde ow'okujja ne baga sayininga ofunye 5,000 n'ogendako nanga n'oga ekyamazima seze yadde omutuufu okukola ki ow'okujja tezigenza zimanya dda ogenda odda nalusogo tezifuna dda nalusogo sene ne bazibba deliberately. So ekyo kisobola kuvumulwa kitya abakulembeze baffe naddala ku level ya parliament kubanga be bateekeddwa okutuula mu tteeka eryo balitululemu bamanye nti omuntu akolera gavumenti ate abeera atya nga gavumenti temuyinaako buyinza kubanga gavumenti ye group of people by people for the people. Kakati abantu bakolera bwe baba tebamuyinaako buyinza kati olwakolera ani kati okutuusa public ng'edimandiize nga teyeyawuddeemu neetunula wano neegamba nti abaayi omukulembeze gwava wano tukulonda ne twagala okyuse etteeka eryo twagala tawuni kiraaka ng'asobola okugoba olukiiko lwe twagala gundi parish chief ng'asobola okugoba olukiiko lwe olw'ekyalo olukiiko lw'omuluka tetusobola kugoba parish chief olukiiko lw'ogombola tetusobola gombola chief mpaka ku district bona twali asobola bagoba kati ate n'oli waggulu gwe twalirowoozaako nti appointing authority abalonda naye bw'amala okubalonda ne bw'alonda gwayita owuwe omuntu yenna bw'amanya nti naawe yamuwa omulimu tolina buyinza akola byakola ki byayagala. So tuteekeddwa okuddayo naye tunaddayo kubanga nga ntunudde ebbali tunaddayo tutya kubanga ekirowoozo ekyo ze nalindo nze mu kukkiriza kwange nandooza nti gavumenti yene eri mu buyinza eyagadde nnyo kontrolinga obuyinza wakati mu kwagala okontrolinga obuyinza ebimu ebyensonga ebijjako eriiso netunuulira ebiyinza okugiwa obuyinza bwayo kakati ebiyinza okugiwa obuyinza bwayo yo nebanga etunuulidde ba DPC ba RDC abo bo mbakontrolinga kubanga abe bagoba nekola ki naye tebateeka mukono ku ki esente z'omulimu w'omusolo RDC tazikwatako DPC tazikwatako gizo tazikwatako komanda w'amagye tazikola ki tazikwatako kati ate yo gavumenti be controllinga okusobola okusigala mu ki mu buyinza kati nerowooza ze nalinooza nti ab'oludda oluvuganya at a certain time a point in time balizuukuka kubanga ekyo kisobola n'obaweesa obukulembeze mu bantu singa badimanika ekintu nga tekiri political nene badiginga ku nsonga eruma abantu naye nabo banaakisobola kubanga ne capacity esobola okutuuka ku ekyo yeetaaga bakulembeze abamaze okumanya tunaakola ki bakikola ddi ne kakati wogenza okuviirayo ng'olaba nti omukulembeze nga Mathias Mpuuga abadde akulya oludda oluvuganya gavumenti bamutemye waliwo omusajja bamuyita wawano mu kitundu kyaffe bamuyita batemye etto wano batuyita babatemye etto oli abanga ajjayo bwati atuuse nga bolaba nti atuuse ogenda okulanga bamusaawa nsaasira muganda wange ono kanso siyagala mutuufu ayogere naga nti constituency ngirafubanidde era ddala kituufu agirafubanidde bobeera olaba naye eri banna abalonda kadi bajajjuwa ono mulenzi akiimu nkulayirira tuli wano ku mpewo
era okuleka abalonzi baawo bo bazuukuke bino byembagamba babiwulire bo bagende nti ayina obusobozi gwe tuba tukolaki gwe tuba tu otherwise Hakimu yajja okujja ne kaadi yaawo mbimugamba tayagala biwulira nembimugamba guno gwakubiri yajja okujja nayo nga bagimuweeredde Kampala kyamani Nyanza agimuwadde amuwadde miliyoni zaaga 5 ate ono tazirina kakati era nawe tuddemu nkola y'abatemi etteera kati ono tumutebe nga mutu kubanga alafubanyi mumanyi nnyo nnyo ono era mukoddomi wange mu ngeri endala kubanga ku kyalo kwennyini kwazaalibwa empasa omukyala alafubanyi okusooka okumumanya mukyala ngana nti waliwo omusajja akoleredde abantu ffe kubanga tuli bato ng'akolerera abantu n'akola kino n'akola kirina tasobola kufuna kaadi ya nupu agenda gijjawo so tulina obunafu obwo nti n'abakulembeze bambi abalimuko ku muzinzi okutuusa n'okutegeera kubanga n'okutegeera kwennyini nakwo kusoomoozebwa nabadde saayagadde gera eri mu byenjigiriza gye wambuuzizza kubanga tunaatuuka etyo okuleka nga tusolovinze ebizibu bino naye naye bano betufunye mu kitundu omuli abataasoma mutwalo ne tufunamu omu n'asoma n'abeera n'exposed n'ategeera ate bo munnange si gwe baleeta oli ku radio budde y'omuntu wa bulijjo nja kuddira neyanza ssebo mukulu senta musika akazindaala ekizibu okirabawa obuweereza bwa bannayuganda ssebo neyanza nga sinagenda direct kansooka emmenyewo bino ekisooka omukulu kyalese mu ddiiro kikwata ku National Unity Platform njagala omutegeeza nti twafunye ssemateeka omupya ate nze nga omulwanzi w'eddembe ly'obuntu nzikiriziganya nzikiriza nnyo mu bintu ebiri mu mitendera era mu mitendera egyo ngwamu butereevu girambika ani agenda okufuna kaadi y'obwa pulezidenti obubaka bwa paalamenti oweerosi bulungi nnyo nsasira abakulembeze nti luli we twabitandikira bino twali bapya naye tetusuubira kuddamu kulaba nsobi nti ate Kampala yeesalirawo Lwengo kyolabira nti mu Lwengo buli lunaku mbaamu okutereeza ensonga z'obukulembeze bwa Bukoto South nze Sentamu Julius era ku nkajja eyo abakulembeze abali eyo temutyanti ate bagenda kukola kino eyo constituency ekyo tekirinako ttabu mumulete ensonga zakagabu naye ng'omuntu naye yali yeeyagaliza naye Bukoto South eyo yo done deal teweeraliikirira abadde muko bwange yeeraliikirire tofaayo obululu 7 obwabulako luli era sibufunanga tewaliwo baana banaweza 18 ku guno bajja kuba nteweeraliikira ekyo tokitya era bannabukoto South mulwe awo mbalaba kwe muli Kinoni Kiwangala wawa mukulu Kalanda manyi kwe muli temufaayo so kangende butereevu ku mulamwa guno ogwo service delivery obuweereza nze nno nga Sentamu Julius ndowooza obuweereza bufiira nnyo mu mikono gy'abakulembeze yes lwaki abakulembeze bagaa nti ge maloboozi g'abantu amaloboozi g'abantu bo abantu abandi badde nkatugeze nti mu Lwengo mulimu abalonzi 5,000 beekuŋŋaanya lumu bonna ne baddira obuyinza obwo ne babuwa chairman abo ye ng'omu abatuusiza amaloboozi bwe batasobola bo tebajja kubeera bulinaku abantu 1,500 batuula mu meeting abantu babaawo ne representative njogera nnyo ku Lwengo erina constituencies 3 era zirina amaloboozi ago we gakuŋŋaanira be babaka ba parliament abo ne bagenda nti mugende mu lukiiko lw'eggwanga mutuuse amaloboozi gaffe bwe batuukayo nabo ne bagabanya ku maloboozi ago ababaddirira bakansala ne baani bonna nti amaloboozi gano gagendera mitendero okulaba nga obuyinza obufuniddwa abakulembeze abo batuusa amaloboozi abantu kye beetaaga omuntu bw'aba yeetaaga oluguudo okugeza tulina oluguudo Ndagwe Kiwangala olutuuka wano ekyabakuza luli mikono gy'abakulembeze ababaka ba paalamenti oddulaba nti lulina okukolebwa bw'otuuka wano ku luguudo lwaffe olugenda Essembabuli oluva awo ekyabakuza okugenda eri era lulina abakulembeze
nebaza honorable Namugga alwano nolanga avaayo n'ayimira ku bigoma bye bataddemu ebyewese nagamba kino kifu olw'okuba lyeriiso ly'abantu n'olwekyo naye sifa waliwo akaseera lwe mulonda abantu abamu nga tebamanyi kyakkola okay okugeza nga bateeseza mu parliament ensonga gye ziggwera ogenda okulaba nga bamaze okubiteesa asadi likoli zimaze okufuluma ye nga agulabinga muzindaalo ebweru wa parliament nze ngamba kino naye kibadde ku likodi kirala gwateeseza ku muzindaalo tebituuseeyo eri oluguudo olubadde lulina okugenda mu likodi za parliament ne bagamba nti oluguudo okuva emutukula okutuuka e Masaka tulutaddeko biliyoni bweziti era nebaza abakulembeze abo abaalimu ne bakanula eriiso nga luyingidde mukulu Katumba Wamala kati eno budget emaze okola ki okufuluma olw'okuba mukulembeze ne mukulu Katumba Wamala akola enguudo ezo alina kuvaayo naga kino kye bankwasiza okukola ki okukola naye waliwo ebitundu ebirina abakulembeze nga bo bwe bateekayo omusaala n'agusangayo kiwedde era waliwo nabano gwe bagamba nawulyako abeena nga bagamba nti gwe ne bw'olonda ng'oli asobola okuwanika obuwanisa omukono n'alonda gwe londa oyo ebyo bifu kyolabira nti awamu ku service delivery abamu tebafaayo waliwo chairman nsonyiwa kankozesa ekyokulabira kyoko manyi mukulu Beekabyayi oteekeddwa okuba ng'owuliriza wesemba bulaawo katundu ki mukulu Beekabyayi wano ng'ovudde Mitete yakeera ku makya n'agenda ku ddwaliro n'abuuza abasawo mwaze mutya bitambula bitya nga mutudde ne bagamba mu ddwaliro temuli ddagala n'agenda ku dduuka kwa hardware n'agula ekkufulu n'azireeta ku ddwaliro eryo naggala luggi ku luggi n'abagamba mmwe eddagala bwe linajja mujja kujja nammwe mbawummuzza kakati wano olukalala lw'engenda okusomera lwe lwabo abaavaayo nga bavunaana chairman w'eggombolola kyeyakoze ekyokuggala eddwaliro DPC genda omukwate omukulu Kalema amwogeddeko DPC n'aduma DPC tomukwata nga tobuulidde kwakulira security RDC mukubire RDC ng'ali wala n'akubira deputy we kamata huyo Giso ensonga eyo oyo chairman ebintu byakoze nga tebijja mu security kamata piso oyo akakiiko k'ebye security konna ne kagwera ku chairman omu yali ku service delivery bo bano bali kubiragira kamata kwata oyo nembuuza nsonga ki ya security yali ekwasa chairman ono teriiwo chairman bamala omukwata n'abagamba ebisumuluzo ngenda nabyo biri paati y'ekizibiti muntwala nabyo temundeka wana sibeesiga muyinza okuggulawo eddwaliro lye naggadde mu buyinza bwe nnina okuva eri abantu so nga nze Sentamu Julius nkwebaza mukulu Beekabyayi singa tulinayo abakulembeze abalala bwe batyo memba wa parliament n'otuuka mu constituency yo nga temulimu ddwaliro okugeza nze nva mu Lwengo bwe baali batuwe district bagamba nti tubawadde district eno kubasembereza Buweereza era tugenda kubazimbira amalwaliro tugenda manjize ekintu kino naye nja kibanja ne ku floor ya parliament nti ne bwentuukidde ku radio wano ng'era service bwe yali bwekyali era tujja wano mu general referral hospital y'e Masaka naye nga batuwa district batugamba service tugibasembereza era bwe nzijidde wano nga ffe twekolamu omulimu okuzimba obulwaliro obutonotono nali paati y'eddwaliro wano Kisansala nga ffe twenoonyaamu ssente tuzimbe eddwaliro Health Center 2 naliwo n'ababaka ba parliament mukulu Namuju n'abalala baaliwo nga tukuŋŋaanya ssente nenzija ssente zange ezenja mbutunda mu bumwanyi mu buki nzireete nteeke ku gavumenti kweteekeddwa okukola ki okuteeka naye ku olwo nali njagala ndabe ba chairperson n'ababaka n'abalala
bajje tulabe nga tukuŋŋaanya ssente mbabuuze ssebo mmwe mulina omusolo naye bwe bagubawa muguteekawo ate nga mumaze okulaba obuzibu bwe buli munammwe muli mukwesondamu wammwe akazibu we nakazuulidde akasinga obunene nti nabana abakulembeze be tulonda bonna abasinga bamanyi ekyokukola naye emikono gyabwe misibe gisibibwa gitya kanzijewo obubaka buno tweyongereyo